bonna abafa ekirwadde kya COVID-19 n'okusingira ddala mu biseera by'omuggalo. Jjukira abantu baffe bangi baatugendako olw'ekirwadde kya COVID-19 bangi tetwasobola na kubaziikako. So ab'ekitongole kino My Tree Initiative bazina enteekateeka ey'okusimba emiti akakadde kalamba okujjukira abantu abo. Nina mu studio ninamu mwami Sengendo Siraje asooka atubuuzeeko atubulire n'obuvunaanyizibwa bwe mu kitongole kino. Abatulaba ku BBS Terefayina amanya gange nze Sengendo Siraje era nga mu My Tree Initiative nkola nga membership coordinator mu My Tree Initiative. Okay, namne kojange Kafeero Shamshadini obali eryo ndise bulungi. Kasiteri y'enkima nditerezeza. Erinnya lyange nze Kafeero Shamsuddini mutabani wa Abdala Kafeero eddira enkima. Mutabani sebo nsanyusa okukulaba. Nkale. Mu kitongole kya My Tree Initiative ndi constituency director schools ebikwatagana n'amasomero byonna. Nze omu kuba bikulembera era tubikwasaganya bulungi. Lwaki muze n'enteekateeka ey'okujjukira abantu abaafa ekirwadde kya COVID-19 nga mubasimbira emiti? Kigendererwa ki ekiri mu kino? Ekyamazima kiri nti katono nnyo omukulu. Ekyamazima kiri nti bwe tujjukiramuuko embeera gye twayitamu mu COVID-19 twayisibwa bubi nnyo nnyo nnyo. Ekyamazima kiri nti teri ataakosebwa. Mu mbeera yonna gye walimu wakosebwa eyo gye wali. Okusingira ddala twafiirwa abantu 3,663. 3,663. Oyinza okuba gwe tewafiirwa naye oyinza okuba walwaza. Ensimbi zokka ze wakozesa mu kujjanjaba omuntu w'oyo gwe walwaza zaali mpitirivu, oyinza okuba tozikozesangako kujjanjaba mulwadde yenna. Nabwe kityo twavuddeyo ne tugamba nti katukole enteekateeka y'okujjukira abantu baffe abaafa COVID-19 abantu abo 3,663. Ne tusalawo tubakolere omulimu guno eno ogw'okubasimbira akakadde kalamba okwetooloola Uganda yonna. Emiti akakadde kalamba mugenda kugisimba ku ttaka kitaka mulirina erijjako emiti akakadde akalamba mwami Sengendo? Emiti gino akakadde kalamba oli wagiwulira alowooza nti neegyo emiti tuyinza okuba tulina gisimba naye Uganda nnene. Uganda nnene erina square miles nnene nnyo zetasobola na kumanya. N'olw'ensonga eyo gino emiti gigenda kusimbibwa mu Uganda yonna. Tetugenda gisimba mu Kampala wokka, tugenda simba e Kampala, tugenda genda e Mbarara, tugenda genda e Gulu, tugenda genda mu kifo kyonna kubanga abantu abafa COVID tebava only mu kifo kimu naye bava mu kifo kinene, bava mu Uganda yonna namba. So ekitongole kino tugenda kugisimba emiti mu Uganda namba ate nga nkakasa ettaka eryo tulirina mu Uganda namba okugendako akakadde kalamba ak'emiti. So mugenda kugenda mu buli district wa muli masomero nga mugula ettaka mugenda kulijja wali mugenda okusimbako mu bitundu ebyo? Kati tugenda kukolagana n'amasomero aga primary n'aga secondary. Katono nnyo lwaki tukozeseza abaana b'amasomero nti primary ne secondary kubanga tuba tutundidde population ya Uganda abasinga obungi bavubuka era be bagenda okubeera abakulembeze b'enkya. Era gino eno embeera yonna gye tuyitamu, embeera yonna eya climate change abasinga ogifunamu obuzibu ennyo be bavubuka. So twasazeewo tukolagane n'ab'amasomero abaana abato tubateekemu eyo culture oba tubateekemu ekyo kintu nti balina okusimba emiti ate basobola ogiprotectinga. Kati oba okudda ku kibuuzo kyo ekyalina ettaka mu masomero ago, amasomero gano ge tugenda okugendako galina ebifo ngegabe. Oyinza okusanga nga galina compounds, oyinza waliwo ne public land tugeze zi constitute, oyinza okusanga bachairman we babeera ettaka litera okubeera nga liri public. Tukola n'ebitongole ebirala nga UNRA egimu emiti tugenda gisima ne ku makubo kyovulaba emiti mingi tugenda gisima ku makubo era ettaka weeri eryo ku makubo n'amasomero mwennyini mulimu ettaka mwe tugenda okuba nga tusimba. So omwana tukuwa omutigo n'ogusimba ku ssomero oba n'oguzayo n'ewaka. Kati omuntu asimbye omuti abeera agolinako obwannannyini kaŋŋambe nze nina ettaka lyange mbawadde mugize musimbyewo emiti nga 10 gye mumpaddeko mbeera nginako obwannannyini era basobola okutemako? Kati gino eno emiti
ogenda beera n'obwannannyini ku jjo. Lwaki twagala omuntu abeere n'obwannannyini ku jjo nti nga woli ekigambo organisation yaffe bagiyita My Tree Initiative. Akagambo my kayina engeri gye kayongera ku muntu nti omuti gwange si muti gwani naye omuti gwange. Naye kye tulibira nti gino emiti gye tugenda okusimba tugenda girekawo paka kubanga twagala gikule tugirabirire gisigale nga gigattako ku butonde bwa Uganda. So emiti gugwo naye mu nsonga z'okugutema ogukolesa mu gutema ekyo tetugenda kikkiriza naye mu kubeera nago ebibala ebiguva mujja kunzikiriza ngusimbe yesewo naye temujja kunzikiriza kugutema tetukkiriza kugutema naye nga gugwo egamba naye mumpa emiti gye mugaba si gye emiti gino egivaamu ssente nga kalituusi payini emiti gye tugenda engeri omuntu gyasimba ekibira kya kalituusi oba asimbye emiti nga 10 ku ttaka lye ne gituuka nga talina kugutema ate embeera y'ebyofuna nga bw'ogimanyi. Yesewo kati kyetulubira tugenda simba emiti egyannansangwa n'emiti egy'ebibala. Kati emiti ng'emiyembe, amapeera, ebitafeeri ebyo byonna tugenda bisimba, mahogani naye tetugenda gino tuyinza obutagisimba nnyo egisikiriza abantu tuyinza obutagisimba nnyo kubanga tweraliikirira omuntu guyinza okukula myaka 3 n'agamba naye guno omuti lwaki naye nga ate tuffe tugutaddewo mbeera yakujjukira abantu abatufaako mu covid kati oba ogutemye kiyinza obutajjayo kifaananyi kirungi. Koja Kafeero muteekateeka eno mu masomero gye mugenze abaana mubasomesa oba kukuuma obutonde bw'ensi ng'ovudde kubasomesa okusimba omuti then ekirala abantu 13 abasoba mu 13 abafa covid-19 ekyabaviirako abamu okufa kati badde enteekateeka nga waliwo ekirwadde kya Ebola mubasomesaamukko ku byobulamu okulaba nga beekuuma obutaddamu kufiirwa muwendo munene bwe gutyo. Neyanziza nnyo ssebo. Okuviira ddala twatandikira ddala mwaka gwa 2019 tuzze tukaringa out sensitization mu masomero ag'enjawulo. Tula primary school, afukadi, amasomero mangi ekyamazima nasala okugamenya tuyinza obutamalaawo masomero ago. Tuzze tukaringa out sensitization oba okusomesa abayizi abo ku bintu byombi nga bw'obisabye. Ekyokulabirako okukuuma obutonde bw'ensi tuzze tukikola era tukyakikola era tukyagendera ddala mu maaso n'okukikola. Then ne ku kyobulamu engeri gye kiri nti nno tutunuulidde covid-19 essaawa zineeno okujjukira abantu baffe tetwetaaga mbeera eyeekomewo ekyamazima twabonaabona nnyo. So mu mbeera efaanana bw'etyo bwe tugenda mu masomero tufuba nnyo okulaba nti tukubiriza abaana baneeno mu kubasomesa okuba nti bakuuma obutonde bw'ensi tubasomesa n'okuba nti nno beetangira endwadde ezifaananako bwe ziti ezatutuusa mu mbeera eyo gye tugezaako okujjukira. Ate kati n'obulwadde bw'Ebola nga bw'oyogedde nabwo jjukira bwazze n'amaanyi. So tufuba nnyo okulaba nti abaana baneeno tubasomesa obulwadde bw'Ebola n'awamu ne covid-19 babyewale okusobola okuba nti nno basigala balamu kubanga omuzungu yakozesa akagambo nti okwewala kusingira ddala okujjanjaba. Okuziyiza kusinga okuwona. Oba oliawo okuziyiza ofuba nnyo okulaba ng'oziyiza ekirwadde ekyo obutakutuukako then okukirwanyisa okuba nti nno okiwona olwedde nga kyakutte dda. Mwami Ssengendo ng'ogyeko okusimba obusimbi emiti okwetooloola eggwanga tulina districts nga 140 ndowooza 146 abantu wano mu community mwe musimba emiti bo mubatunuulidde batya? Mwinamu enteekateeka nabo kuba kati ekizibu ky'obutonde bw'ensi nakyo kifuuse ekimu ku bizibu ebiriwo eby'amaanyi. Mulina engeri gye mubasomesaamuko kubalaga ku mugaso ogw'okukuuma obutonde? Kituufu nnyo nti tukolagana ne ezo districts lwakuba wano mbadde nkoonako tukonye nnyo ku masomero naye tukolagana n'ebitundu nga olaba bakyamaani ne tugamba tugenda kuba ne tree planting tugeze mu district bwet ddala nnyo mu Kampala tubadde tukikola nnyo. So tusomesa kubanga n'omwana ono gwe tugenda okuwa omuti ayinza okuba tagenda gusimba ku ssomero ng'agenda gusimba waka kati kuba kafaananyi nti omwana omuwadde omuti ogusimba ewaka naye nga taata tewamukubiriza kukuuma muti guneeno ayinza obutakola ki taata omwana ayinza oyita omuti n'agusimba taata enkera n'akola ki taata enkera n'agusala. So tukubiriza ne communities neeno ne tubagamba bannaye tulina okusimba emiti era tugikuume era tubakubiriza nabo ne tubeera wamu nabo. Mbadde tunula mu bantu be mu partnerinze nabo mu nteekateeka eno. Yes sir.
nga ndaba mu kusinga amakampani ga bwannannyini sirabako gavumenti wano kuba wano kuzina ezize sina gye ndabako nalisuubidde okukola ebitongole nga nnema kuba bo mulimu gwabwe okukuma obutonde naye wabawo abantu abazze okubakwasizaako nga mwe nandisuubidde temwandibadde muli wamu nabo kuba benalisuubidde n'okuba nti babayambako okubawa endokwa mugenda zijjawe akakadde akalamba kati tukolagana ne government nnyo ndowooza mu myaka egiyise tubali tukolagana nnyo ne government NFA tukolagana nayo ne NFA egaba emiti tukolagana ne UNRA kubanga tuba tugenda kuzimba emiti okusimba emiti ku kkubo tolina ngeri gy'osobola kikolamu nga tokola ki tokolagana na government so tubadde ne programs nyingi nnyo era ne mweno program tuli mu kwogerezeganya nabo tulabe basobola kuteekako bate ttafaali ku kampeyini yaffe eno okuba nga tuweza akakadde kamu akalamba era tujja kuba basanyufu okulya nga parliament nga parliament erimu ababaka nga 5 ogamba nti naffe nga parliament tuvuddeyo okuba nga twongerako ku miti gino kubanga emiti tukyagyetaaga neera ne gavumenti tuli mu kukolagana nayo tetusobola kugivaako obutakolagana nayo mpazi nga tumaliriza bwe mbatunira ndaba mwenna nze ndi mukadde 10 lwaki ate ne abantu mutagetinze nnyo masomero lwaki mukitadde nnyo mu age group lwaki tukitadde nnyo mu bavubuka first of all organization yaffe yatandikibwawo bavubuka bannaffe ba CEO ba co-founder bavubuka naffe fennyini naye era tulinamu abakadde naye lwaki twagala nnyo abavubuka abakadde tubalinamu abantu balina bangi tukolagana nabo naye naye toli mukadde nnyo okyali muvubuka naye tukolagana nnyo lwaki n'abavubuka abavubuka balina amaanyi abavubuka bali dynamic abavubuka yesinga okuba population ennene mu Uganda kati gye tutagetinze okusinga tulaba nti wetuba nga tucreatinze generation ey'abavubuka emanyi emigaso gy'emiti emanyi lwaki tulina okukumba obutonde emyaka 2 okuva kati tetugenda kuwulira nnyo bintu bya kutema miti kubanga kyovolaba kubanga almost 70% population ya Uganda eri mu bavubuka emutema miti mpazi era nga tusembera okukomekereza okusimba emiti tugizaawo naliwo ebizibu ebireetera okutema emiti amawanga ag'enjawulo gagenze gakyusamu kukola nti gajja abantu ku bintu ebireeta ekyo nti emiti abamu bagenze bava ku miti gy'amasannyalaze okusimba emiti ku waya z'amasannyalaze ne badda ku byuma abagenze bava ku kufumbisa enku okutema okumalawo ekizibu ky'okutema emiti okwokya amanda oba n'okutema egy'enku nga bagenda babateeka mu nkola endala omwinamu enteekateeka eyo naddala ku bantu bafe abawansi eri ku bantu bafe abawansi ekisookera ddala nga tetunnatuuka ku nteekateeka eyo kuba ekyamazima nga bw'omenye emiti gino eno gitemebwa olw'emigaso egimu gye tuyinza ogifunamu for example abantu bafe abawansi bafumbisa amanda ago gaggyibwa mu miti so tugenda kuteekateeka oba already tuli mu nteekateeka esomesa abantu baffe kuba already tukaringa out sensitization nga bw'oyogedde tuli mu nteekateeka esomesa abantu baffe okweyambisa enkola endala etali yakutema miti naddala okuviira ddala ku musingi ogwa wansi nga bw'oyogedde babeere nga beeyambisa enkola etali yakutema miti okukozesa gaasi ekyamazima gaasi si wa bbeeyi gaasi si wa bbeeyi ate nga takozesebwa tetagibwa mu miti okukozesa ebintu byonna bye tusuubira nti nno tebikola ki tebikwatagana na kutema miti kuba ekizibu kyaffe kya kutema miti kuba emiti tugyetaaga for example omuti nga guli awo bubeezi kyekuguprovidingira kyokka kingi than ng'ogutemye ky'ogugjamu ng'ogutemye kitono nnyo okusinga kiri eri nga gukola ki weguli omukago kagossa ekisiikirize kyegukuwa eddagala bingi so tugulina enteekateeka ey'okusomesa abantu baffe enkola ezo ezinaatuyambako okuba nti nno tetutema miti wabula tweyambisa mweyambise nga gikyaliwo mwami Sengendo omuntu ali yakulaba kadde kano ngoba oli yandyetazze okwetaba mu nteekateeka eno okubaako naye oba n'abayita n'abawa b'essomero oba ettaka okusimba emiti ayinza kubatuukako atya neyanza nnyo
okutuuka ku Maitri initiative kitono nnyo. First of all tuyina social media handles zaffe ku Twitter gye tuli at Maitri Initiative Uganda, at Maitri Initiative Uganda, gye tuli ku Facebook Maitri Initiative, tuyina website nga Maitri Initiative eri www.maitriinitiative.com. Oba oyagala kwetaba ne mwene enteekateeka ng'oyagala oyina ba volunteer kuba twetaaga ne ba volunteer nze membership coordinator aba volunteer oba oyina ba volunteer oyagala kubeera part of the volunteer be babeera abakola naye nga tebasasulwa tebafuna naye bafuna experience bayinza okuba tebasasula naye bafuna experience ate tusobola n'okukola zi recommendations nyingi ng'abadde akolagana naffe so Maitri Initiative twetaaga ba volunteer ate obanga oli eyo ng'oyagala naye kwegatta ku campaign tulina amanamba gaffe ag'essimu osobola otukubirako n'otutuukako oba oyagala kudonatinga miti gyo oba even oyagala kukola ki oba oyagala kwegatta ku campaign eno nga campaign nga yetwagambye nti okudonatinga emiti okuba ku ssimu 0700 51 3660 eya Airtel oba eya MTN eri 078 36 88 99 7 pozi waliwo ekirala kye tubadde twerabidde nti gino emiti gye bagenda okudonatinga tudonatinga tulina packages nga tulina package gye twateekawo nti 1000 trees nga 1000 tree yakakadde kamu oba ogisponsoring ze sponsor kamba bw'obeera nga wandiyagadde oba nga gwe togenda kuleeta miti naye nga wandiyagadde okuleeta ssente waliwo emiti 1,000 emiti 1,000 gigenda kakadde kamu osobola oleeta ekisingako naawo oba osobola oleeta n'ekikola ki gamba mwami Kadunabbi aba yagadde okuba kwasizaako muteekateeka eno abawaayo kakadde gye emiti 1,000 basimbye emiti 1,000 mu Uganda n'okusinga enteekateeka etandika ddi enteekateeka tugenda already etambula so anagamba nti era ekoma ddi enteekateeka tulina launch official launch egenda kubeera ku golf course nga 10 November that is next week launch wegenda obeerawo emiti egimu tugisimbeko endala tugenda gisimba okuva olukola olunaku paka mu December poziko n'ekirala kye twerabidde December mwaka guno bwe musuubira okubeera nga emiti akakadde kalamba bamaze okugisimba akakadde kalamba nga kona tukamaze omuntu yenna yafiirwa omuntu yenna mu covid tulina ekitabo kye twataddewo kye bayita remember me book kino remember me book ojja n'owandiikamu information tugeze nga BBS telefina esogamba tulina abantu be twafiirwa oba bakasitoma baffe nejja newandiikamu eyo information mu remember me book ekyo kitabo tugenda kiteeka ku museum kigenda beerawo for centuries and centuries nga bamanya nti BBS abantu bano babafiirwa era bacontributing committee kugamba oba oli waba alina omuntu we nga okumujjukira obulungi n'okusigala mu byafaayo asobola ogenda atandika ddi okugenda ku museum otunamala launch nga 10 November ekitabo ekyo tugenda kuba tukihandolinga over ku museum kibeere eyo ng'abantu bajja ne bakitunulamuko kale kojja tusiibule sojja kuvaawo nga tutumidde ku bakojjange ne bamaali boleseeyo basiibule tugende kakati ntwala omukisa guno eno okwebaza abantu bonna abalabi ba BBS telefina awamu n'okubakubiriza okutwegattako mu campaign eno kubanga campaign y'okusimba emiti akakadde kalamba twagitandika dda naye twagitandika in awareness twagitandika nga 2 January omwaka guno kakati ne tujja naye twaviira ddala wansi ku bantu nga tugenda tubategeeza naddala mu Kampala ne Wakiso abantu abasinga bakikola ki bakimanyi so ne tugenda maaso ne campaign eno ne tulaunchinga n'ekitabo kyaffe ekyo Mukulu Sirajje kyayogeddeko so nkubiriza abantu mwenna mujje twegatte wamu aba individuals institutions ez'enjawulo mujje muweeyo kulwa abantu abafa COVID-19 tubasimbire emiti akakadde kalamba tusobola okusimba emiti egisukka ne mu kakadde we tubanga ffenna tukoze eki tuweddeyo biidinillah kale amanyi tumira ku mukyala omukyala taliyo naye njagala kutumirako tiimu yaffe CEO Ismail Tamale Enja Ashraf bona team yonna incredible team bona Isara bona bangi tubatumira naba nga Shamsuddin wasembe nayo tulibe tukulinze
okujja nawe otwegatteko naffe tusimbe gye emiti era nja kuba musanyufu okulaba ozo tusimba okusimba okuleeta tulya kadunabbi ery'emiti kale tweyanziza nnyo tubaitwe tutambudde tubadde ne bannaffe aba My Tree Initiative abali mu kaifube okulaba nga batujjukira bannaffe abatuvaako naddala okusinga ddala mu biseera by'omuggalo gwa COVID-19 abasukka mu 13 bagenda kubajjukira nga basimba emiti okwetooloola eggwanga okusobola okukuuma obutonde bw'ensi ate n'okusomesa abantu okulaba nga obulamu bwaffe tubukuuma bulungi okwewala okuddamu okufiirwa ennamba ennene bw'etyo mu birwadde nga bino nga bituzinzeeko naddala mu kiseera ng'ekirwadde kya Ebola kyongera okusimba amakanda mu ggwanga kye tukubiriza okugondera amateeka g'ebyobulamu n'okugobera enteekateeka zonna ezireetebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu okulaba nga ekirwadde kino tekyongera kusaasaana. Nze Robert Nestor Kayongo nkwagaliza ekiseera ekirungi Ssaabasajja Kabaka wange.